tubakakasa tuwuliriziddwa naye omuwaabi wa gavumenti abadde teyeteeseteese okumala ebbanga lino lyonna nga teyeteeseteese kuba nti addamu ensonga zino y'ensonga lwaki kooti olwaleero tetusobodde tuwankubira yaayo oba nsala yaayo esazeewo nti ffe abeeteeseteese ng'era tubiina mu buwandiike twabiteekayo dda mu kooti omuwaabi wa gavumenti agenda kutunula mu submission zaffe ezo naye aziddemu wiiki eno olwokutaano olwo ku Mande ng'ennaku z'omwezi 18 naffe tuweeyo okwoza kwaffe okusembayo oba gye muyita rejoinder awo ng'ennaku z'omwezi 22 olwokutaano lwetusuubira omulamuzi otuwa ensala ye ng'eyise email zaffe era tusuubira ensonga zonna bw'oziraba zetutadde mu maaso ga kooti tewali kuwannaanya nti kooti tetulina mugisa busabi amateeka gagiragira nti omuntu yenna amaze ennaku ezisukka 10 ng'ali ku remand nga tannaba kuba committed for trial obanga government state tennaba kuba ready wozesa muntu oyo bunambiro kooti eyina mumuteerawo amateeka kigalagira ubadde lina kubona lwaleero katulina ennaku 191 okuva kooti ensukulumu oyasalawo nti abantu bonna ababulijjo abatali bannamagye tebalina kubeera mu kooti y'amagye fayiro zaabwe zirina kubeera nga zize mu kooti eno so mu mateeka kwolwo ennaku ez'okubeera mu kooti eno bwe zaatandika okubalibwa bw'obala okuva ennaku z'omwezi nga 31 January paka leero ennaku ziri 191 ekitegeeza ennaku 118 eziragibwa mu mateeka bw'aba nga tugendedde ku nsala y'omulamuzi ono gye yakasembayo okusala nazo ziyiseeko nga tetubaze na ziri ziyaganye okukkiriza mu musango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye so mu mbeera yonna amateeka gamulagira nti alina okukola ki okumuta tutunulidde ebiwandiiko bya oba reply okuddamu kwa omuwaabi wa gavumenti era bw'okutunulira kwa page emu n'ekitundu nga temuli kiddamu nsonga eyo ng'ali mu ku nsonga yaggamba nti taleese bujulizi bulaga nti nno tajja kudduka nga kooti emuwadde bail egamba byonna bibadde byakusaagasaaga lwakuba abadde ayagala abeeko ekiwandiiko kyaleeta mu kooti eri ensonga ey'amateeka tagizzeemu kitegeeza alinga akkiriza eyo ensonga y'okuba nti nno oba ateebwe olw'okuba nti abadde ku rimande ennaku ezisukka 118 tazizzeemu amateeka mwezi mukitadde ku fayiro nga muwakanya omulamuzi oyo okwesimira mu kasenge bwe tuba tulwanira eddembe ly'obuntu ekisooka tusooka ne tutunuulira eddembe ly'oyo oyo gwe twagala bate olwaleero obudde tubumaze kukulaba nti oyo newankubadde ali mu chambers nga twagala bamuteeraawo mu chambers ezo kuba waabadde tetaddeyo application endala tuleme ate kufunayo obudde bweyongerayo ekyo tugenda nakyo kati kiwakanya eyo application egenda kuba yakubiri waleme okuba kwekwasa kwongerayo nnaku zonna ndala kuba n'ekyo nakyadde ayinza okugamba nti kale mu open court nja kujja ku lwokubiri eddembe ly'omuntu kazibe ssaawa kazibe seconds ssaawa oba nnaku zonna ze bamukuuma nga constitution egamba talina kubeerayo kibawa bweru w'amateeka ne kino tugambye kooti yatukikakasa nnaku zeeyongeddeyo zino tulowooza ziri wabweru w'amateeka yeeno embeera kooti gyerina obbawulirizaamu neesalirawo ku olwo omulamuzi bakuma yatugamba agenda weereza email agiweereza n'agaana okuyita nammwe agamba mmemme ekikuwa gy'alaga wakuna ayinza okwawukana sigenda kufuuka mulamuzi mu ekyo sigenda kuba mulamuzi ku ekyo sigenda kulamula mulamuzi neffe tetunuulira kooti tunuulira muntu tusaba kooti eno eyongere okutereeza imeji yaayo ebeere ya kigambo kyayo kwate kooti bw'ebanga tegenda ku kigambo kyayo nga kooti yeesigika bannayuganda baneesigaanye za tugende mu luzungu we are a little
happy today. I think you see our faces are always tough. We are happy today that at least this application has been heard. And we are hopeful that our brother will be released on bail, because there's one fundamental main ground in this application for bail. It is mandatory in nature that if an accused person is on remand for trial to the High Court in this case for more than 180 days, it is a constitutional command such a person should be instantly released. So our prayer was that the accused person or the applicant has been in remand before this court upon transfer of his files from the courts martial for 191 days since the decision of the Supreme Court that his file be transferred to the civilian courts. Then it goes without saying he should be released. There is no doubt whatsoever that the DPP does not have a response in this matter and did not provide any, save for flimsy responses that they are scared that the accused person may jump or abscond, which is rather absurd that you can speculate on what someone will do. Nevertheless, we wanted him out today. Court has given us a schedule within which the state would submit in response. We filed our written submissions in court. We provided our sureties today in court. The court has given the state a bit of more time to be ready, because they were not ready today, even after all that time. They are filing their submissions in reply this Friday. We shall file our final rejoinder on Monday the 18th. And on 22nd of this month, that is Friday next, we expect to have a positive decision from this court granting the accused person or the applicant bail on mandatory terms. The state cannot now submit against that because in its reply there was no such indication. But what do you submit? If you looked at their precedent, in retired Colonel Dr. Kizza Besigye's matter, their argument was that the days have not clocked, but not that a person is not entitled. They went ahead to count the days when the file of the retired Colonel Dr. Kizza Besigye was transferred to. So there is a set precedent. The days are counted. So if we are to borrow that, even if we may not believe in that decision, but going by the precedent of this very court, 191 days is a constitutional command that our client should be released without a doubt.